yeebuuza simanyi gye gaavudde awo oba tagenda gammanja era agamba gajja lumu nno namuzinako munange nengalabako kyokka nno n'abasajja kwebali kale Philip nawe gyebaleko kale mukulu Philip nawe gyebaleko ssebo waliwo gye mbadde njagala obuuzaamuko waliwo kye mbadde njagala obuuzaamuko senga eruuta esooka waliwo abakazi omaleze enyiza okwebaka n'omuwala Aisha wulira gwaddamu kino eyina obeera daakika nga mmeka lwakubanza eruuta esooka kuba daakika nga 3 ama Aisha erwalwamuko kati naye malayo mukulu Philip ssebo malayo ekibuuzo kyo mukama wange ati mbadde nze nkyabuuza eruuta esooka omanyi nyiza obanga nimukugira nga sinabuuza ku basenga kakati nze mbadde njagala buuza senga eruuta esooka obadde oyina okuba daakika nga mmeka ey'okubi kuba daakika nga mmeka nze ng'omusajja nyiza okuba nga neebakako nga alina okufuna eddagala senga mbadde nsaba omenyereminyiremu okukwawo Aisha wandisenga bakuba ddakiika mmeka mu luutu esooka nze nga simanyi kale kawulire kati bulijjo nsomesa okolaki nga mbale njagala kuwa bumyuka mumyuka wange naye kireka bumulemye basimanyi kuba nze tebanzirako simanyi Ryan ayombye agambye bampambye tebannampamba senga mbaliko nnyo nno basobola okumpamba mbalekeraani mmwe bwe bantwala. I'm happy to be here senga nange ndi musanyufu okubanga oli brand luutu esooka eddakiika 3 ziri fine eddakiika 5 ziri fine eddakiika 2 ziri fine because it's just luutu esooka as long as tosobola okuddamu n'osituka mu luutu ey'okubiri kyekisinga obukulu bw'oba toddamu kusituka olina ekikyamu ogenda ofuna eddagala bw'oba oddamu n'osituka mu luutu ey'okubiri n'otambula eddakiika 10 eddakiika 15 oli fine tolina buzibu yadde n'omulundi n'ogumu oba ani ayoza amasowaani andi obukiika senga wangi nze omanyi nti alina twala eddakiika nga 3 eddakiika 3 mu luutu esooka mwayagala mukutula ayagala kukutula mu ssebo kiwato temweteekera bano bakazi bajja bakira bwerere mu mana amala okutta nga yagenda afunayo omulala nga gwakulekaawo eddakiika 3 zisobokera ziri possible ku muntu alina amaanyi ge naye eddakiika 5 eddakiika 10 eddakiika mmeka ziri fine luutu esooka terina budde buli awo nti bwe buno why first of all it is an excitement phase which means oli excited which is okay with whatever you can provide luutu ey'okubiri then erina eri fine terina budde ate omusajja oyagala luutu esooka nga yakatandika kuzina rawundi naye waliwo abasajja saba akuwuuba essaawa senga nze njagala ne bampubangaani n'ebibuuzo nga byengere kale buuza mukulu Philip shanti yabadde wakubuuza kibuuzo n'amala n'asika senga nze njagala buuzaako lwakuba nze nakirabirawo wano waliwo omuwala yali akyaliddeko wano naye eruuti ey'okubiri yamala obadde akikanga 20 naye nendabanga ndimukugira akasolo kange ne kagendako n'amawe yaba ayinako obuzibu oba aba talina mazzi oba talina amazzi nedda tali muto nedda si muto emmana esobola okuba enkalu nekukolobola nekuwoba obugwa oba namba 2 osobola okuba nga emmana gy'ozina ya lusenyu naye kukolobola nekuwoba obugwa ensonga 2 ezireeta agamba bwa kasolo k'omusajja n'ekirala ng'ate oli raf musooka muleke abaana battu balinza okunyiiga sooka olindeko abaana battu bajja nyiiga senga nze first round nkuba eddakiika 2 and above kasita abeera ng'ali bweti neetaaga ddagala ate eddagala lyaki eddakiika 2 ziri fine nkugambye n'essaawa omwana agitambula kisinziira ku maanyi go eddakiika 5 eddakiika 3 eddakiika 4 eddakiika mmeka rawundi esooka terina budde buli designated nti bwe buno as long as ogenda mu rawundi ey'okubiri bw'oba togenda mu rawundi yakubiri olina kulastinga eddakiika 5 kudda waggulu